Mbalamusizana te baganda bange mwebale kulaba mawulire g'eggulo era okusinziira ku mawulire g'eggulo Nasuna oluvannyuma lw'okulaba amawulire yatandika okwekolako ate nga tugenda kumugaba ku mukolo ogw'empeta. Olowooza nno Nasuna yekka era munange okuteekateeka emikolo kubatambulira ddala bulungi ne ssenga bwe kwolwo yakeera kwoza engoye ez'okwambala ku mukolo. Omanyi ssenga bwe naye munene mu gavumenti, kojja bwe naye yayitira Wandegeya yawulayo engatto ez'okwambala ku mukolo. Ategeera ku mukolo gwennyini nti abe Wandegeya bamuguziza engatto ezitafaanagana. Munange nno kaakati kojja w'omwami agenda okuwasa Nasuna yakeera kuteekateeka abe agenda okutwala Nasuna ng'ensonga azitegeera bulungi. Ebimu ku bye yamukuutira yamugamba nti alina okukola ennyabere n'ensimbi. Ekyokubiri va ku bwenzi, atalina ssente takwana. Amaanyi agayima ogajjawo nga tolina ssente mu nsawo. Tuwaŋŋane ekitiibwa otuyanira ku mwana waani n'obwavu bwo. Kakati nno munnange buli kimu kyatambula bulungi. Entambula ey'okutambuza abagole yaleetebwa. Entambula alina ntalabika. Wai, ono si mukuru John Kiniru Kyamuzite mani naye embaga ya Nasuna yagiriko. Kifaananyi si Luganda. Abantu bajja ne badigida. Endongo yo yavuga. Era omukolo gwali Masaka. Kumbe mukwano gwa Abe gwe bayita Lule yagula ekyokunywa nasejja yajja azina nga manyi nti oba oli awo anaasobola okumugulirayo naye ekyokunywa naye nga Lule era Lule yanzijukiza bwe yali ng'akyali muto. Embeera ezo kuva dda yali tayagala bantu bamumanyiira. Ndowooza olaba engeri gy'olinawo embuto olimbalimba n'okulimba tetwamuwadde waka ku muti. Tonnyombezzaako kimwatu. Tomanyira Enkeera era mukwano gwa Abe omulala gwe bayita Yusufu naye amagezi kojja wa Abe ge yamuwa nti abasajja bavuge baagalika yagakwata bulungi era bwe yali akuba ebikopo bye yafuba okukakasa nti alinako nsimbi nga yeerabidde nti awakaawe ab'omu nju bonna bamumanyi nti mwavu. Emmese zikonkonanga manere natwala kana katta Magufuli. Emmese bwegaana okufa kano gwe giwe muwikyaggulo manye muganda ogotta. Nga bwefe kala bukazi tewuna zifanga bano ab'enna mugongo. Zifanga abajulizi. Kano ka muzaata yo bwefe ewunya. Laba akasipiriyano ye twamusanga alinnyeeko bulimi. Kakati n'omukolo nga guwedde Nasuna yatandika okufumbira Abe. Era ekijjulo ekyasooka kyekyo. Engege yagifumbira ddala bulungi. Engeri gye yakolera mu mazzi teyagiseera. Kaakati nno lwe twava mu mbaga ya Nasuna enkeera twali tulina okuwerekera kojjaawe agende ku palamenti okulayira. Kyokka bubakawo ku mulundi guno eno tegenda kuba palamenti, tugenda kuba lukiiko lwa ggwanga. Awakula ennume tewakulemu. Tufunye agenda okudda mu bigere bya Honorable Katoro Bwama. Ebyokulonda sipiika byo tetujja kubigendamu.
eyawangudde tumumanyi ne bwe bawangudde tubamanyi nekyo tekitugaanahulale bose muju kutuwaayo bugambo bugumya munne bwe babadde mu lwokaano Honorable Kadaga. Kadaga has also been pretending. She has been pretending, that woman called Kadaga. She has been pretending. Because, I mean, at her age, why wouldn't you resign? People must pay a price, and I don't want to blame Museveni for everything. Kadaga started working before I think I was born. What else does she want in this world? Simanyayo na mujenkage. Ye. Kari kacara kakaraba. Okarabye. Badendabye bubisi yeye. Bano baana bawarabe ekyambogo bali mu kulumya balenzi be Makerere.